Baganda bange tujje ku nnimi zaffe okuvuma Kabaka wa Buganda. Sheitani yennyini Kabaka agenda mutoyinga gwe abaseeko nanoonyeza n'embizi gy'asinga amagezi ate nange yambuze. Oli naleeta n'ekifaananyi kya Kabaka ng'oli wamusongamu olugalo. bagaba bati agugunze agondegonde. Abo abasajja oba baasoma butujju kati oyo musajja tasobola butaba mutujju. Sheikh yavaayo n'avoola Obuganda bamuyimiriza tagenda kuddamu kubuulira wantu wonna akatambi ogenda kuba ng'okafuna mu maaso awo era n'abantu ab'enjawulo abazze nga bajolonga Obuganda byonna ogenda kuba ng'ate obifuna. Omuvubuka yavuddeyo n'atyoboolwa oba n'awemuukiriza n'ayogera ebigambo ebibi ku mwana omuto omunange finally Minisita Balamu ate amaze n'amweyimirira. Sipiika Anita Amongi akomekereza amasomero gonna tegageza ne gagaana abayizi okutuula ebigezo byabwe. Mugamba mutya mwasibye mutya bantu bange kansuubire nti muri bulungi ba mikwano nga enkola yaffe mbasaba video no mugimpere like era n'ensaba gwe wenna atannaba kusubscribinga wano ku Suvia News Extra nti mukwano subscribinga era onyigene mu notification bell lemesubwanga byonna byemba nteekayo wano ku Suvia News Extra nenyongera okusabira mu mwenna abalwadde abakosefu tinsaba ekisa kya Mukama ate kibatuukeko ba mikwano. BF Suma Herbal Research Clinic bajjanjabisa ddagala lya butonde era nga bajjanjaba endwadde zonna munnange bakubire kate weefunira ebisinga. Omunnange sigenda kuliisa era nga kati abakyala basazeewo ate balangire abasajja batayagala kulabirira baana baabwe babateeke ku social media buli omu abalabize era nga maaso wano nina musajja mukulu nga ye basazeewo bamuwanike ku ntandaalo. Kale so kulaba akatambi kawe nga musajja gwe kiki ekiba kikuzaaza omwana w'abandi nga toyagala kulabirira baana ebyo ebintu by'okuzaala byesonyiwe bufuuka omufaazi oba ofuuka omuwa ekintu ekyala okuba nga okulabirira abaana kuba kukalubiza kati sokola boona. Assalamu alaikum ogenda ku ntandaalo obeera Ganda Nansana Kasule Swayibu lwaki tolabirira baana bewazaala mu mukyala gwe bayita Nosifa wano we walinga amazzi gajja waleekaananga kwatanago gajja kyokka ogamulekedde abonaabona nago yekka. Basajja mu ate abasiraamu mwonoonye eddiini wenna olina olukofiira toyagala kulabirira baana wano amazzi we gaali gajjoza yonsa wata omugongo gago gajja kyokka ogamulekedde ye wagamulekera tosobola muyambako yesaawa nkuteeke ku ntandaalo Kasule Swayibu obeera Nansana Ganda Nansana lwaki tolabirira baana. Naye nga lwaki ddala basajja mwe temwagala kuweerera baana ate munnange abakyala kana akakodyo ke batandise okukola kasiimi osanga abasajja mujja kuyiga ate okulabirira abaana. Munnange mbadde mpita ayiteyo muno mwesiteewo muzaako agali mu nkubo galaga mbu akatambi ka Gloria Bugi akala mbu kafulumye ngambye mbu nange sinaba kubikakasa kubanga ezezaako okunoonyereza siina wonna wenna akalabi naye ate bo waliyo abagamba mbu akalala kafulumye. Simanyi kale kikikwe bakijje oba basinzidde ku nnyambala eno gy'abadde ayambaddemu sibanyuma ye munnange ennyambalayo yekuweesa ekitiibwa. Kale bwe tweyongerayo ne Gabi Ntaate bannange ayongedde n'abategeeza nti mwebali nnyo okumusibako omugambo manye mabegako awo twagenda ne tutema omugambo mu Gabi Ntaate ali lubuto so munnange bwali bulwadde bwe wali bumuzimbiza olubuto naye omukyala yali alabikira ddala ng'ayina olubuto naye nga nyongera obbajjukiza yatadde akayimba akapya gwe wenna anyumirwa ennyimba z'omwoyo ennyimba za Mukama genda ye ate wali wonna ku mikutu gye ojja kubanga akakayimba mukwano okafuna bulungi nnyo nnyini ddala. Bwe tweyongerayo n'ekagwa ensonyi ono eyavuddeyo n'akozesa ebigambo ebibi eri omwana omuto oyo gw'olaba Silver nno nga si gwe gusoose azze akolera obuwemu ku TikTok akola live n'afuna abakazi n'ajja mbu munnange ne bakola ebibi ku live kati munnaye olunaku lw'ejjo bamukutaawo nga bakulembeddwa mu Jennifer Fulfiga n'abalala naye munnange olunaku olwaleero ndowooza yategedde ensobi ze n'avaayo era nga yasibidde mu ddwaliro. Ngenda kubanga mbateerako wano akatambi era nga wabadde waliwo Minisita Balamu Frank Abaho n'abalala. Kale katulabe embeera nga bwebadde. Nsaba okwebaza era nga mpa ekitiibwa omukulembeze wange Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni nebaza n'abantu abambeereddewo mu mbeera yonna embi gye nabadde ndimu ne ku ddwaliro kwe nabadde ne treatments zonna ze nabaddeko nebaza maama Fulfiga n'abakyala wa TikTok atukulembera ku social media olw'omulimu gwonna gwe yakoze ogwabaddewo nebaza n'ekitongole kyonna n'omukyala maama nannyini mwana eyansuubiziza nangamba weekwate weereete tetukunoonya nnyo
nja kusonyiwa onaaba weereese oneekweka awo ebisigadde gavumenti ejja kukwasa omukono ogw'ekyuma nange neneekwata neneereeta mu butongole neneewaayo mu mikono gy'abamateeka era nga ntuukiriza maama kyewansabye nti ogenda kunsonyiwa bwe naakikola era nga nakikoze naye taata w'omwana naye namukubidde nenjogerako naye obadde obamanyi n'obamanya be bankubidde n'obaagala naye baŋŋamba n'ogamba ogenda mulya ne baŋŋamba Silver weekwate weetwale bampitawala kirapita ovaawa bacha Masaka eyo mukyazanga mu Lwengo district Lwengo district wa Lwengo district okola mulimu ki ndi mutemi wa nnyama nabadde njiga kutema nnyama ku bucha enalumunya mu Jomaani gyokolera gyebadde weegombera obwana bakakwata bumeka sikwata nko mwana ya mukama akuwa omukisa sina n'omugwe nali nkutte omukama yeetaga mukama amanya gange nze walakira Peter ebya social media Silver Unity olina emyaka emeka mpezeza 21 kati banzaala 23 oyagala okukwata omwana w'emyezi 2 omusajja gwe wamazemu amaanyi siyinza nakikola sisobola nakikola katonda akusaasire Silver final ate amaze munange n'asonyiibwa ndowooza ategedde ensobi ze ono nno yakozesezza ebigambo bibi nnyo bambi ng'abigamba kibbebi ekyo ndowooza munange abadde akiranga kunyiira kuba maama omwana yatyemudde agagambo kale bwe tweyongerayo ne sipiika Anita Amongi ono nno munange akomekereza abasomesa bonna bannannyini masomero nti tebageza ne kabatanda oba ssomero lya private oba ssomero lya gavumenti ne bagaana omwana okukola ebigezo mbu nga bamubanja school fees oba kale nga bamubanja ekintu kyonna abagambye singa bategeera essomero yonna erigenda okukola ekyo ekintu bajja kuliggala eterijja kuddamu ate kusomeza nti abaana mubaleke bakole ebibuuzo byabwe jjukira bano abaana batandika olunaku olw'enkya kale katulabe sipiika kyekyagamba. Child should be sent away from school. All the children should be allowed to do exams and they will pay their money when they are picking the transcripts. You cannot chase away the students when they are doing exams. We are saying whether private schools or government schools, all the candidates must be allowed to do exams, and whoever goes against that should face the law. You cannot afford looking at paying school fees for your kid from P1 when he reaches S4 and is not able to pay school fees. I mean, to sit exams. I mean, some people may not have money at that time, but they bwe tweyongerayo n'abasibe 12 bano nno ng'olunaku olwaleero batandise ebigezo byabwe ebya siniya ey'okuna era nga bano bali mu kkomera eri eyo Embalaawo ku main prison munnaye kale katubaagaliza ebirungi omukama abayambi ate bakole ebigezo byabwe bulungi bannange teweenyooma teweenyooma oyinza okuba ng'oliyo ng'omanyi baakusiba obulamu bwonna munnange bwakoma baddiya buba tebunnakoma gwe buli gy'ogenda manya mukama gyakutemera ate ekkuba eddala kale bwe tuli bwe tweyongerayo ne student ono nno nga munnange bamutonedde bamuwadde success card naye nga yeeyiye ebadde njawulo omukko okuza abaana abalala nga aba bulijjo ono nno bamuwadde emmotoka naye maama emmotoka ye ekyayogeza abantu obwamana kati bakyeta kulamu tebagamba kino kiki kye tuliko bannange abazadde ate nga kituufu era nga bo abazadde basaba essomero balisibe okumala omwaka mulamba nga terizeemu kusomesa mwana n'omuntu okusinziira ku kino ekyakulira. Maama wa Rihanna oba bonna abamuwadde emmotoka gimuwa kyenakonda eminze kyabadde gyakugimuweera ku ssomero nti maama if you're unable to give your kid to share your life moments with your kids omwana n'abeera nga tasobola kukonfayiningira mugamba maama wange gwe ngamba buli kamwaka kange n'agenda n'agamba neighbor n'agamba ekyalo kyonna nga buli omu amanyi naye nga maama tamanyi ekizibu kiva waka kojja tagenda kera ku makyarepinga oyo omwana akeera agambe nti maama this and this is happening papa is doing this and this kati mpulidde era hajjati oyo omu yagamba mbu omusajja yalinga anywa enjaga nga kyekikubeeza mu nnyumba y'emu n'omusajja anywa enjaga. Guys, omuntu anywa bunywi mwenge n'ayagala okurepingira omuntu yennyini gw'ayagala maama we sister we naye nga mutamiivu atamidde butamiizi. How about someone who is using drugs?
Z'ensonga z'omwana w'essomero gwe bawadde success card y'emmotoka ali yasebunya tebinnaba kugwa era nga byo wamma bikyayogeza abantu obwama ebigambo byo bingi naye nga munange ekyokola tewali yo emmotoka yagifunye dda. Kale bwe tweyongerayo ne Sheeka eyalabikirwako mu katambi ng'ali mu muzikiti ng'ali mu kuvoola Obuganda munange ebintu byo byeyongedde okuwanvuwa era nga wenjogerera baamuwummuzizza tagenda kuddamu okutuusa nga bamaze okumunoonyereza ndowooza munnange ekimala ekirungi naye akkiriza era mu maaso wano ngenda kuteerako abantu abamu abazze nga bavoola Obuganda then ate male kuteereko ono Sheeka nga naye kennyini alina ebigambo byayogera nga yalaga oba bamuwummuza oba bakola kitibirya. Tujje ku nnimi zaffe okuvuma Kabaka wa Buganda. Sheitani yennyini Kabaka agenda mutoyinga gwe abaseeko oyo nanoonyeza n'embizi gy'asinga amagezi ate nange yambuze. Oli naleeta n'ekifaananyi kya Kabaka ng'oli wamusongamu olugalo bagaba bati agugunze agondegonde. Abo abasajja oba baasoma butujju kati oyo musajja tasobola butaba mutujju. naddala batabuliiki mutya Allah tuyingiza omulimu lwakusomesa bifungu neweeyaloteko ekifuba wansi omutwe wansi oliko amajini yake kiri awo nakyo kiwemmeneku leeta ennyondo tugikondaganye n'ennyondo eyo tulabe obaataakaabe oba nakyo bakizaala mu nnyina ate abo abasajja be bazaala mu baana baabwe. sabasajja oyo musajja tayinza buteebaka ku mwana we gwakulira abasajja nze nga tankulirangako onoonya bunoonya mbizzi nga Sidiiki Ndawula agisinga teriyo ndi mukazi era abo abantu baggula entalo ku Buganda. baganda bange bagenda kututta bagenda tutuusaako obulabe bagenda kutubuza bagenda kutuwaŋŋangusa naye abantu balyagala okwogera ku nnabbi waabwe oyo gwe batuwaanira olunaku lumu balimwogerako ebivumo byonna. Muhammad yayagala muka mwana we yali anywedde mwenge kyalatamedde abamu batandise okuvuma nnabbi kuba naye si yali omutuufu ennyo naffe tubimanyi yayagala ne ku mwana ow'emyaka 9 olw'abantu abamu abakwata emizindalo gino nga basonga mu Kabaka. Muhammad yayagala omwana wa myaka 6 n'atandika omukozesa ku myaka 9 n'akozesa omwana n'akunyuuka enviiri yali anywedde mwenge kikaaki n'okumujerega n'okumuvuma nga bwe boogera ebigambo bye saagala kuyisa ku lulimi lwange. Muhammad ekyamwagaza nnyina Adija ng'alina emyaka 25 Adija alina emyaka 45 yali anywedde igobeero oba basheeke n'abawali musenga banaatereera bino biyinza okuba byo bigambo byange ebisembeyo okuyimira wadde nakasero kubabuulira mutereere basiraamu mutereere. Beebo n'omunnange abamu ku bazzi batyoboola Obuganda era nga ye Sheikh Suleiman bamuwummuzizza nga bakyanoonyereza ate ku bigambo kale bye yayogera era mu kiseera kye kimu maama we yalabikiddwako awo mu katambi nga yalaga teyeeguya ng'agamba oba omwana we mumutte nti kuba ye waatunulira ebigambo munnange mutabani we byayogera talina kyalabamu kikyamu kati ate ye ne Sheikh Suleiman muyina maaso olwammanga naye akakasa era nze munzikirize balekeka akatambi omukama abankuumire abampeere kyonna kye musinga okwagala. BF Suma Herbal Research Clinic bajanjabisa ddagala lya buto naye siimiridde wano kwewoza era siimiridde wano kwegaana naye nyimiridde wano kola kufuna bwenkanya mu kiwandiiko mulimu ensonga nnya ey'okunakirabisaze mu kitundu nakunagyerabidde mulimu ensonga nti nziboola abantu mu mawanga kyekyo saba kimpa mu mawanga. Eyokubiri avvoola obwakabaka bwa Buganda. Eyokusatu avvoola abantu ssekinnoomu. Eyokuna avvoola amadiini amalala. Ensonga ezo waggulu zisobola okuleeta obutali butebenkevu mu kitundu ne mu ggwanga lyonna okutwaliza wamu. Ensonga eyokubiri n'essomero Kalaji Muslim Community ayimiriziddwa nga banoonyerezebwako nga bonoonyerezebwako gyobadde okolamu omukulu w'essomero bwalyo. Nze Sowedi Bosa chairman n'olukiiko nsaba abanvunaana ensonga ey'okuvvoola mu mawanga ng'omuntu nsaba omuntu anvunaana nga nzivoola abantu mu mawanga. Ekyokubiri nsaba omuntu anvunaana nga nzivoola obwakabaka bwa Buganda oba omu oba 5 baana nensaba okuvunaanwa
okuvulwa kabaka bwaki obavunaana alina oleeta kyenavodde nange neewozeeko banzikize nti kifu nakoze eki navodde. Ekyokusatu okuvoola omuntu sekinnoomu nsaba nvunaanwe. Okuvoola omuntu sekinnoomu nsaba kuvunaanwe siina buzibu ekyo kuba katolabya just statement omuzikiti gukyankalani kyetate wabweru bisobola okuggwa nenvunaanwa nenzira ebbali nekitambula then okukola ati kayosi wano onaatuga gundi nsaba nvunaanwe. Omuntu avunaanwa afuna emirembe. Okimanyi nti wotta omuntu ekyalo kyekukyawo naye bakusiba bakusonyiwa. Kati ekyokuna okuvoola amadiini amalala only that kyensaba akulidde luno olukiiko to be fair nzize nsaba kunvunaanwa. Omusiraamu n'omusiraamu balinga muki guno omuzimbo bwe gwawukana wano wabawo buki chairman w'ekyalo kino nga kisaliddwawo mu lukiiko olutudde nga Suleiman Kikomeko ayimiriziddwa okulinnya ekituuti okutubba bakyamunoonyerezaako. Okusinga kiki kyabadde ng'okuvoola obwakabaka okulinnyirira abantu abamusinga emyaka ebigambo ebyo. Ensonga ebadde ku muzikiti gaffe ekyakalanya abantu bonna eri ku mitimbagano ey'omwana waffe Suleiman Kikomeko ayatuyobodde mukadde waffe. Tusaba Allah ow'ekisa. Nze musawo Namaganda Silivia era nga ndi musawo omutendeke ate era nga nkola n'ekitongole kyebayita Bright Future Superior Unique Manufacturers of ebirungi. Kikola eddagala erya habo nga lirya 100% natural. Alina osteoporosis, alina rheumatoid arthritis, alina ebirwadde eby'omutawaana bya joints, omugongo, afunye accident, bannange byose byenjawulo. Kaddio kitegeeza omutima, fasitula kitegeeza olina omuntu takyajjukira ebyafudde oluusi yeerabirayo, alina alzheimer's, memory loss, olina omwana takola bulungi mu kilaasi, bannange omuliza akyankalana eddagala likola bulungi ku baana. Tulina mu katinga kano bayita prostate relax. Kano akadagala kayamba abaana okutangira prostate cancer, kabayamba alina prostate enlargement. Bannange olina kansa atandiikiriza ali mu stage esookuba ey'okubiri, mugambe oba sisitawo oba bratawo oba mukwanowo, mugambe ajja kusa akadagala kafe kano tagenda kuddamu kulowooza ku ebyo ebirwadde. Enkwaso ze tezimala, kamuyamba okuyigiriza enkwaso ze okukyawo. Bannange tulina expowerman, wabanga alina enkwaso ze tezimala, kano kayamba okuyigiriza enkwaso ze. Afuna premature ejaculation, bw'aba tuuse mu kisaawe amala mangu, kano kandida oba any harmful bacterias.